luno waliwo abagamba ajja genda oba ayagala oba tayagala ate oba agenda atya alina okugenda Uganda neweggwawo. Bali nabo bagamba Uganda neweggwawo ajja kubeerawo. Kati tulina okumobilizinga abantu abali wakati nga tugamba Uganda empya ejja kuva mu kuteesagana, kubanga ebyakalulu nga bwe mbiraba oluusi abantu bagamba kalulu tekalina kye kakyusa olujja nga be basooka kukola nomination ne weebuuza nti oli kuki. Waliwo omuzungu eyatubuulira nti obulalu kitegeeza nti okola ekintu kimu ng'ogenda okiddamu okola ekintu ekyo ng'oddamu naye nga olina essuubi nti mujja kuvaamu ekintu ekyenjawulo ate nga kyokola kye kimu. You can't do the same thing over and over again and expect a different result. N'olwekyo kasookedde nnyingira mu ofiisi eya minisita badde mpagala embazi yange. Bagamba nti bwe bakuwa embazi okutema omuti nga bakuwadde essaawa 6, kozesa ssaawa 4 okuwagala embazi yo. Kati emirimu gye nnina okukola kwe kulaba nga tuteekawo enkola ey'okudaabiriza ssemateeka wa Uganda, constitutional review. Ensonga nyingi tulonda tutya federal, tunaabeera n'ebisanja, ababaka babeere bameka, ensonga z'ettaka. Ekyokubiri, tulina okwogeraganya nga bannayuganda, national dialogue, bannaddiini, abakulembeze b'ensikirano, bannabyabufuzi na buli muntu yenna. Tulina okunyiga ebiwundu bya Uganda. Buli nsonda ya Uganda ekoseddwa. Woyita omunyankole naye ajja kubuulira ebimuluma. Omukalamojja wano mu Buganda, Mwacholi, West Nile, Elango, Teso. Tulina okutuula awamu ng'abannayuganda, mutima gw'okwagalana, twagalane, twagalize, twenenye, tusonyiwagane. Ekyokuna, Munnayuganda anaalaba ddi ku nkyukakyuka awatali kavuyo. Abamu mwabuukira ekintu kyaffe olw'okuba mwawulira Pulezidenti Museveni ng'agamba nti ekyokukyusa obukulembeze mu mirembe oba transition tetwakyogerako. Ne mbabuuza ekiwandiiko kiikyo. Oluzungu mulumanyi. Mu kiwandiiko mulimu a peaceful presidential transition. Ffenna ne tuteekako omukono. Weewaawo tetwakyogerako naye nga mwekiri mu kiwandiiko. Ate ekiwandiiko ekyo kiramu. Waliwo bye tusobola okugyamu, waliwo bye tusobola okugattako. Awatalina kutwebaza timwakikola mutya okuteesa ne muvaayo n'ekiwandiiko. Ate nga abaatusooka abamu bye baakaanyaako tetubimanyi, baayogera boogezi. Embeera eri mu Uganda nze teneeraliikiriza. Ndi muvumu kubanga manyi bakulembeze bannange banzikiririzaamu, bakkiririza mu kibiina kyabwe. Eno embeera ebaddewo etuyambye nnyo okutulaga abatatwagaliza nga DP. Era Katonda agenda ababonereza. Emiggo Katonda gy'abakuba kati ng'akozesa abantu abalala. Era gikyanyooka. Nga mukwano gwange Lord Mmeeya nga ntemunaba nakumbuuza oba gwe njogerako kuba oli mukwano gwe
mukwano gwe mukabi eyamwegaana yagambye nti ebiwandiiko bikyajja era ayiga okwepena kubanga kati mpulira ayogera ludikya mu kifo ky'okwanukula nti baali bakuyambyeko mu mbeera yonna nga bakufunziza agamba simusinkanangako nange Katonda simusinkanangako naye ankolera ne Yesu simulabangako simukwatangako mu ngalo naye ankolera kati sebo oba olina Katonda wo era n'abasamize balina owaabwe kati ekintu akifudde kyagamba nti simusinkanangako nange General Sale yantaasa mu 96 kubanga akalulu kange baali bakabbye nga baleeta obululu buvudde mu front line mu bannamagye ng'abanene mu gavumenti bo basazeewo nti ono omuvubuka tajja kulinnya paliamenti n'olwekyo nze kyemmanyi bino ebiwandiiko byawandiise tabiwandiise mu mutima mubi oba kusaanyawo Lukwago. Abaagala okusaanyawo Lukwago bebo abamuliraanye bayita emikwano bagenda ne bamutega akamasu bamutwala ng'endiga gye bagenda okusaddaaka ensambya ne bagamba sebo yogera naye olwalaba engalo ezivuga n'enduulu n'asumulula yasumulula ate n'ayitawo waliwo okusumulula naye toyitawo ffenna tulina okubeera ne we tukoma naye ye yayitawo kati okuyitawo okwo kyekireetedde mukwano gw'oli gwatasinkanangako okuvaayo n'agamba sebo ojja kujja oneetondere kubanga wali mumanyo gagoonya nenkujjayo so mu kifo ky'okwogera oludikya ezo z'ensonga z'alina okwogerako nze nasooka kusinkana pulezidenti Museveni mu 1990 nga ndi pulezidenti w'abayizi b'e Makerere nze nakuba essimu n'olwekyo si musango kusinkana muntu yenna neewe omusinkana mwogera ku ki bannabyabufuzi bannange tuleme kubeera bakali lugambo mu kifo ky'okwogera ku munno yogera ku nsonga zennyini eziriwo nga DP omwaka guno tugenda kutaalaaga Uganda nga tunnyonnyola abannayuganda ebigendererwa byaffe bino byonna bye tukola biri mu strategic plan ya DP kubanga twasalawo nga twakava mu kalulu ka 2021 titulina ebigendererwa bisatu ekisooka okutwala obuyinza nga DP ekyokubiri okolaganira awamu n'ekibiina kyonna ekiri mu buyinza ekyokusatu okulembera oludda oluvuganya n'olwekyo buli kye tukola tukikoze nga twesigamye ku byasalwawo obukulembeze bwa DP majority ey'abana DP kye tukola bakiwagira naye abamu abeesaawo ennyo ab'emitwe eminene bo balowooza nti tulina okubasaba lukusa nga tetunakola kintu kyonna constitution ya DP yetuwa lukusa era buli kye tukola tukikola mu linnya lya Democratic Party naye kino kye tukoze kipya n'olwekyo gwe munnayuganda mpuliriza salawo olwaleero wakati w'abo abagamba nti
obukulembeze obuliwo tulina okubujjawo. Uganda neweggwaawo nga Libya. Abamu ababakumamu omuliro balina akawunti ebweru, balina n'amayumba ebweru, balina sente. Abamu abaana baabwe bali wabweru. Gwe nampuliriza oli awo. Ne mu kalulu abaana baabwe babatwala wabweru. Wakati waabo abananfuusi abalimba abawedde emirimu. Naffe abagamba nti tukyuse Uganda nga tukutte ekkubo ly'okuteesaganya. Tuteese ne bannaffe. Kubanga obeera ne kiseefu ekizito ng'oyagala kukifulumya, okisuula busuuzi kigende nga kimalawo ennyumba yo, oba ogenda okkampola mpola ku madaala. Omanyi nti buli lwe kikka kiba kigenda, lazima kijja kufuluma. Kubanga ennyumba yiyo. Kyemanyi abo abaagala okwonoona Uganda abatalina pulaani yonna ate nga bananfuusi balimba abalya mu lulime ne mu luzise balina obukulembeze. Naffe abagamba nti tuteese tulina obukulembeze, tujja kulaba obukulembeze eki obusinza amaanyi. Kye bayita Suubi Buganda ne bazzaako tijje, ffe nga twakituuma tabula gy'ova. Ekibiina baakivaamu naye beeyongera kukitabula. Ffe eŋŋombo yaffe omwaka guno tugamba twezuule nga bannaddipi. Tetujja kukkiriza muntu mulala kujja kutugamba ti dipi muli bwe muti muli bwe muti. Okusinziira ku bye tweyama nga tusiibula mukadde waffe Louis Tyaba, omu ku bafounders ba dipi, tetujja kukkiriza bakatabula kwonoona kibiina, kubanga abamu sina bamemba bawagizi. Woba omuwagizi kati nga ffe abawagira ttiimu z'emipiira, ffe tusalawo ani anaabeera kapiteeni, tuli bawagizi. Abamu bali mu betingi, sina bawagizi. Abali mu betingi batulekemu, tuli bamalirivu omwaka guno, ate bamemba baffe batukiririzaamu. Tubalabula abo abakola obukundi. Ekibiina kyaffe kirina constitution. Abamu tujja kubayita mu maaso ga disciplinary committee. Ndowooza mujjukira abamu abaali balowooza nti bamaanyi nnyo mu dipi, kati gye baagenda tetukyabawulira. Nze njagala kugumya ababeereddewo ekibiina kya dipi, temuba na kutya kwonna, kubanga kino ekibiina kigazi ate kya bannayuganda bonna. Ate tewali ayinza kutunenya, kubanga nga dipi tukoze kinene nnyo okuzimba opposition. Naye nga bo bennyini abeeyita ab'opposition ennyo ate be batulemesa. Twateekamu sente zaffe miliyoni ezisukka mu 4. Tuzimbye abantu, tuwagidde abantu, naye batulyamu olukwe. Bannange, kuva na leero mukimanye nti twetegeerera, temujja kututegeerera. Toyinza kuva mu kibiina kirala kujja kutegeerera dipi. Mufti tajja kutegeerera Archbishop wa Kampala Archdiocese.
ne Kampala Archdiocese Archbishop tajja kutegeerera Bahayi. Abakulembeze ba DP weebali be bajja okutegeerera DP. N'olwekyo nga tuggulawo omwaka guno obwo bwe bumalirivu bwe tulina kubanga tulina majority. Majority ya NEC eri naffe. Mwebuuza National Council tugenze tubasinkana. Kye tugenda okukola kati kuyita Delegates Conference, Extraordinary Delegates Conference. Bannannyini DP bennyini bamemba ng'ogyeko bano abawagizi bateese ku nsonga za DP be bajja okutwala DP mu maaso. Wabaawo ekibuuzo kyonna mu Luganda? Yes. First of all, teyagamba nti